Olwaliro lwakutaano ennaku z'omwezi tubala 18 omwezi gwa 2 omwaka 2022 gyesinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvizi Show mwebali nnyo mwebalire ddala eddakiika zino zolekera okuwera 2 eziyise ku ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro abali ku Lugonvizi Show mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nyongera okubeebaza gye musinzira okubanga mutulaba mwebali nnyo mwebalire ddala gamba munno naye agambye munne ne gwe agambye munne nti tusubscribinga olunaku olwaliro nyiga akagambo subscribe omala okunyiga akagambo subscribe onyiga akade kigenda kuba kitegeeza nti buli show gye tugenda okukola ogenda kuba ng'ogifuna butereevu. Abantu bangi bagamba nnyo nti mwami Lugonvu oluusi show siziraba zimpitako. Nyiga notification, nyiga subscribe bw'omala okunyiga subscribe onyige akade ako kolaba bw'omala okugiga akade kitegeeza nti ogenda kuba ng'ofuna notification zonna oba oli buli tubeera nga tulina program gye tutaddeyo oba gye tubeera nga tuli live ojja kuba ng'otwegattako. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu bingi ebiri mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda nja kusaasira abalina okusoomozebwa okw'enjawulo nja kusaasira abalina ebizibu eby'enjawulo ne bagamba nti ebiseera ebisinga ebizibu bye tufuna bibeera bituteeka mu makubo amatuufu ge tulina okuba nga tutambuliramu. Ebiseera ebisinga oyinza okuba nga bagenze kunoonya mulimu gwa kukola mu woofiisi ne gukubula naye nga babadde bagenda kuwa emitwalo 15 emitwalo 20 wakati ng'oli ku Freedom Square embeera ekunyize ogenda okulabira omuzira kisa agenda okukyusa obulamu bwo agenda okussa ku ddaala eriddako. Tuzimbibwa abantu abakyusa obulamu bwaffe mu mbeera gye tuwangaaliramu abantu be tuwangaaliramu be bantu bennyini oba oliawo bejja okugamba nti abatuzimba mu bulamu obwa bulijjo be bantu abatuzimba mu bulamu obwa bulijjo. Abantu bangi bakaba amaziga bantu bangi bakulukusa nali mbaddeko mu mbeera gy'olimu kyekigambo kye ngenda okugamba era sigenda kugamba nti ng'olabye kubanga siggwasoose wabula nja kugamba nti nali mbaddeko oba oliawo mu mbeera gy'olimu kyokka sinze nzekka eyo embeera gye nzize embeeramu waliwo eyali agibaddemu waliwo eyali agobeddwako mu nnyumba nga bulidwe ezipangisa waliwo eyali atambuddeko olugendo lwa kilomita 15 ng'anoonya 10. Nzijukira akaseera kaali kazibu nnyo. South Sudan yali egaanye nga nkomyewo mu ggwanga erya Uganda. Akasente bwe kajja nga twakafuniranga katumwa awo ku kizimbe ekyo nkyerabidde naye katumwa awo nga ku hotel Equatorio abakolerako ejjuba mujjukira ka office simanyi oba kakyaliwo naye kabeerangawo nga bakazimbira madaala agambuka nga bwe tugenda n'ojjayo akasente. Wakati ng'embeera ennyize mu ggwanga erya Uganda nakubira omu ku mikwano gyange Juba ne mugamba mbadde nkusaba maze ennaku 2 sirina kyakulya n'abaana bange tebalina kyakulya. By then nalina Ronatendo Nantongo Lugonvu yekka. Beautiful girl. Omanyi okutuulaawo nga tomanyi kyozzaako. Ng'omwana akaaba naye ng'omanyi nti ekikaabya omwana enjala emuluma bwe bulumi obukyasinze mu bazadde. Ebisigadde bigumikika naye tewali bulumi bwakubeera ng'otudde nga tomanyi kyozzaako. Ke kaseera ke nzijukira nali ntambulatambula ne mpita ku kibanda kya firimu ne ngogola eddoboozi mindset nenkyukisizaawo buli kimu nenjagala okwogerera firimu kubanga gye nalabanga resort gye nsobola okuddukira. Bw'obeera ng'oli mu mbeera ey'ekyavu bw'obeera ng'oli mu mbeera ey'ebizibu buli mulimu owulira ng'osobola ogukola. Temunenya abantu bagenda mu makampuni ne bagamba nti gwonna gw'onampa nja kukola kubanga aba talina kyazzaako. A beggar has no choice. We nayagalira okuyimbirira ku firimu simanyi oba nali nja bisobola simanyi oba nali sibisobole naye ndowooza si ye waali calling yange kubanga Mukama teyanteekayo. Ekimu ku byali bintwala ku radio wino okusaba omulimu nga nkimanyi nti waliwo omusajja yali bava ku CBS nga zoggula ennyaanya waliwo omukazi ali bava ku CBS nga zoggula ennyaanya aliwulira eddoboozi lyange Nagamba waliwo mwana gwampulira ku radio wino
ayogera obulungi bali ntwala naye ekirala kye nali ntunuulidde nti ndibaako bensanyusa balindeetera akamere waggulu n'endyako enjala ekunoonyesa ovanga ku bisigadde naye ng'omulimu ogunoonya olwedde enjala ekuluma etasula enjala tesula naye natambula nempitawo emmengo mpola mpola nenzija Katuma wembagambye we twajjanga akasente akavanga Juba South Sudan neebuuza sente mmeka nga bansindikidde emitwalo 5 nga mpulira nnyingi naye ng'enjala ya nnaku nga 2 wali obadde kawunoga nti obuwunga bwe tuyina tetubugoya tubufumbe buugi natambula paka Katumwa bwe ntambula paka Katumwa ne ntuukayo ne baŋŋamba ebiwandiiko byange tebikwatagana n'abo abasindise ntambuza njala nyina okudda ewaka ku njala nga baŋŋamba linda paka nkya eyali ansindikidde sente nja kuddayo ewakatejjebere eno sitolo gye nnyumya nkimanyi bangi benjogera nammwe akasente twakasindikiranga wakatejjebere ku gundi ku kapeti awo ku kakalina akabanga n'omulyango ogwa bbulu nga ŋŋambye nti nja kuddayo ejjebere nzire mu nkusindikire naye nga nti omugamba nti muganda wange osobola okuddayo kati enjala ng'enzita natambula mpola mpola nenzikaawo mu kibuga Kampala olaba nti bwe mba ntambula abantu bagamba mwami Lugonvu mwana wa taata mwami Lugonvu tewali yampitanga natambula nga sobola nakulaba ngamba nti funaako okulya naye kati bampita okulya nze neŋŋaana buganyi nenyambuka Namirembe Road nasanga omuvubuka awo ng'onaatera okutuuka ewali Ssuubi ng'ali ku kigaali tonenyanga muntu gw'olabye ng'alina ekintu kyakola ekiri crazy olw'embeera yamba muyambe nendaba ow'ekigaali ng'atunda bikajjo ne musaba obukoloddoli bino saali wa layisi naye embeera yali ennyize nensooka ntuula nga ntunudde emabega mu nsiko eri baleme kundaba ne mmeketa obukoloddoli bwange nejjukira ewaka omwana nalese enjala emuluma awo nawo nagisula enkeera ne tuddayo nenzirayo sente ne bazimpa kye nasookerako kwali gula kindaazi nenkimugunya n'akatunda ak'ebibiri nenzikakkanamu natunuuliranga ku buli kye ntunuuliranga mpulira nkyagala omuceere ngwagala sukaali mwagala kandye ku nga buli kye ntunuulira nkyagala njagala kugamba ekintu kimu byonna bye mbagambye wali wagamba nti sorry tekwali kubonaabona lwali lugendo lwange singa saabiyitamu sanditegedde embeera abantu gye bayitamu yensonga lwaki ab'ebikomera tebayamba batono era ayamba nga wakikomera ayamba nga yayinako background oba oliawo ey'okulaba ku nnaku nzijukira akaseera school fees we zaabulira nali ne muganda wange ensimbe faizo nga mpulira maama Fiina ayamba abantu nentambula paka Bulenge wa maama Fiina wambula nga ngenze mugamba nnyamba ompeerere saalabawo oba we nandimutuuseeko yandinnyambye naye teyandiganye kubanga ayamba abantu bangi kyova olaba mbagamba nnyo nti akamu ku buyimba bwensinga okwagala ke ka Eyes on Tea akamu ku bwo olugero lwange gye nvudde wange ajjudde ennaku okusoma kwange yali Mukama saazaalibwa bagagga ndi lusobola okukya ne bampaka capital saayina connections era no one consent nze namuyunga awo waali batono nnyo banyunze bukulu kati naye jjane yange etandika yalimu okutulugunyizibwa n'okunyigirizibwa until Mukama lwe yansitula nandeetera abantu abankwatako naye ng'amaze okunteekateeka n'enkakata
Sazaalibwa bagagga nti busobola okukya ne bampaka capital. Byonna abadde Mukama. Tekwali kubonaabona, kwali kunteekateeka. Sifunanga ku bizibu era tonsaasiranga nti nafuna ebizibu. Wabula nafuna olugendo olukabu luba oluntuusiza wendi ku lwaliro. Temunsaasira. Nafuna olugendo olukalu oluntuusiza wendi ku lwaliro. Tuyina kwebaza Mukama okubanga nsobola obutakweka gye nvudde wange. Tulina kwebaza Mukama okubanga nnyinza obutalimba. Tesazaalibwa bagagga. Saalina connections. All my schools ge nayitamu ge gamuko gaali amasomero ag'abamufuna mpola. Okusomerako mu ssomero eriri yaddeko yalina Jenankumbi Yanga Christian School. Dozanga tusasula emitwalo bajyalinga 3 oba 2 oluno nga lya bbeeyi. Aye nazo nga zibula. Waliwo ayise mu byempiseemu ogenda kubeera muwanguzi bw'osigala ng'oli focused. Tuyita mu bintu bingi ebituzimba. Kyova olaba tetumenyekamenyeka. Ne bwe tufuna ebizibu tusigala tukyayimiridde. Kyova olaba tujjukira abantu abali obubi. Tutunuulira abantu abeetaaga okuyambibwa. Kubanga buli lwe ndaba alumu enjala nga nzijjukira emyaka enjalala ya nnoma. Buli lwe nsanga atambuza ebigere ng'essaati emabega etonnyolokoka. Olw'okuba waguza akasimu ak'emitwalo 2 okuba otya omusajja ekifaananyi ng'enkwawa zitobye n'essaati emabega ng'ejjudde omunnyo. Omanyi gy'olaga ggwe? Twabiyitamu. Ffe tuzze tubiyiga kati nti essaati bajambala lumu n'ogijjamu togiddamu. Ffe twajambalanga nnaku 3 nga lwa nsonga 2 tuyina ntono ate ng'okekkereza ne sabbuuni. Ffe twakula tulowooza nti okuwoza nnyo essaati ekaddiwa. Ulira ebiboozi abasingayo bali mu ggamba. Naye ge mazima akyalimu eyo embeera. Ogenda givaamu kubanga oli muwanguzi. Olunaku lwalirwa wiiki ewedde bwe mbaseerabidde. Akamu ku buwala bwange ne kankubira essimu ne kaŋŋamba mwami Lugonvu ye gwasobola okunnyamba. Kampeereza WhatsApp neerabira mangu oluusi abantu olw'okuba nti nkwataganya abantu bangi. Ne baŋŋamba nanga nti namaliriza siniya ey'omukaaga naye nsaba omuntu asobola okunsponsalinga yakuyita kumwola. Nenzijukira we nayayaaniranga mama Fiina Njole era bwe yakiŋŋamba kye kigambo ekyakomawo. Nsobola okuddayo okusoma. Ne mubuuza taata waaliwa nti gyali naye nfuna ntono. Maama aliwa nti gyali naye nfuna ntono. Omuyizi naga nti sigenda wadde mmaze siniya ey'omukaaga. Sigenda genda mu biduula. Saagala kulaba wali mabaala. Mu kaseera kano mpulira nga sinatuuka kukola oba oliawo. Naye nsaba abannyambako nsobole okuddayo okusoma. Waakiri nfuneyo ka diguri n'abeera mwana mulungi. Bangi ababiŋŋamba era tali omu. Naye kintu kuyamba tokyetuma. Waliwo omwoyo mutuukirivu akukkako. Era otasobolaga nti mwami Lugonvu nalabye oyamba nange nnyamba. Abo mama Fiina be mulaba ayamba abamutuukirira babanga 10. Naye waliwo omwoyo mutuukirivu akukkako naga nti omuntu ono nali simanyi gwe njogera naye ne mugamba ojja kujja ku ofiisi. Najja ku ofiisi ku Lwokubiri ne mugamba ojja kudda olwaliro nga simanyi gwe njogera naye. Maze kubeera mu studio wano balaga nti ono ye Nadduge eyali wano nga sikajjukira nti ke kawala kange ndi nako mu studios. Shamim twasemba okuba wano mwaka guwedde n'otugamba wamaliriza siniya ey'omukaaga. Waddamu okuntegeeza n'oŋŋamba school fees zibuze.
bazadde babagamba nti siddeeyo kusoma nga bannange ne bagamba nti tulina school fees tobanyiigira tebalina nange mami wange yaŋŋambako nti talina oli otya oli bulungi eddoboozi terinakula nga luli bwekyali nakati bwekiri olina emyaka emeka 20 years lwaki oli wano olwaleero kindeese wano eno nga nze kunyambako kumaliriza misomo gyange kumaliriza misomo gyo oli osomera wa Fairway liri ludda wa Kazo liri Kazo mwali musasula sente meka nali ku basale wali ku basale good Bambi bali bakuweerera buweereza somero from senior 1 oba from senior 5 senior 4 paka senior 6 ne senior 4 bakuweerera obadde obakolera bikyokkuweerera tewali just ekyemyali nkwano gwa mami wange mami nayogerako naye kati mutuuse ku university temuyinayo wa mukwano osigadde oli kitengejo okujjako ensi okutunuulira nefuuka mukwano gwo wajjewo ekirowoozo ku myaka 2 yogambe nti sigenda kwefuula w'amaanyi nze nakyewadde n'ogamba otya lwaki bwasazeewo okujja wa Lugonvu sazeewo okujja lwa nsonga bazadde bange banyigirizibwa ate baganda bange balina okusoma so nyina okusoma ndabe nti nfuna opportunity nabo mbabuulire gwe mukulu waliyo omukulu omukulu yakoma mu kyakumeka senior 4 ng'olwanye paka senior 6 oyagala ku breaking a chain ntera okukyogerako nembaga nti mu bulamu bw'ensi eno mu family twetaaga okufunamu omuntu wa breaking a chain oba otya oyagala kufuna ku degree abato bali mu kyakumeka omwali mu P4 na P5 then omulala ali mu baby class good okay oyagala kusoma ki business administration ngezaako bigattagatta Shamimu ayagala muntu amukwatako nsuubira okuba nti tusobola okumusondera ke tuyina naye tekasobola kukutambuza myaka 3 nje weetaaga okusoma business administration paka ng'ofunye degree singa ofuna omuntu akozesa ng'akuweera okkiriza nga bw'ovaayo n'okola osobola okukola bwawusigala ng'oli ku campus nga nze ewaffe nagamba nti ogenda kulabirira ewaka naye nga nkuweerera sobola obwawusigala obumanyi mbadde sibukolangako kati anti oyingidde ensi yaffe naye ng'osobola obugezaako mirimu ki gy'osobola okukola kyambeerawo sitewali mulimu gwonna gwe nali nkola naye nga gwe muli owulira mulimu ki gw'osobola okukola oba mulimu ki gwoga nti ogwo gwe sigusobola kutembeera sikusobola okutembeera tokusobola ate okutunda mu bbaala tokkiriza nga nsi kuvuga naye kujja ku nnono yo owulidde ogenda kuyambibwa otya kubanga nkigattagattamu emyaka weetaaga 3 okusoma okitegeera business administration bwe mba sibaze bubi okufuna degree weetaaga emyaka 3 ate nga nange nandisanyusa okulaba nga breaking the chain nandinyumiddwa okuba nga ndiko ku graduation yo naye olowooza kigenda kukolebwa kitya sente ensondere ziyinza okuba nga tezigenda kukumala ogenda kikola otya
in case nga nfunye omulimu mba nsobola okukigezaako nga nkuŋŋaanyawo ze nkuŋŋaanyizaawo n'empaayo. Daddy akola mulimu ki oba takola? Atema nnyama naye bamukozesa. Atema nnyama naye bamukozesa. Butcher, eh? Okay, waliwo gwakolera. Okay, ali ku musaala. Iye. Okimanyi nti ogenda kufuuka omuzira mu famire yammwe ogikyusa? Era nange kyenjagala. Naawe kyoyagala okukyusa famire yammwe? Naye nzikiriza nti waliwo omuntu agenda okukuyambako. Amiina. Naye nkulabamu ekifaananyi ky'okubeerako ne mu America. Nkulabamu ekifaananyi ky'okulinnyinnyinya ogendeko e Canada. Wali okirooseeko? Passport ogimanyi? Wali ogikuteko? Eyo. Wakwata yaani? Ya anti wange. Ya anti wo wagikwatako kyekyakugira? Nange nagamba singa nze. Singa gwe. Nga gwe olina passport. Anti abeera wa? Kajo. No, ngamba passport yali agiyambisiza nga alagawa? Saudi. Kati no mukama asobola okukyusa weegomba emutwala Saudi. Olaba okutwala Switzerland, oba German, oba Bungereza, oba Canada. Gwanga kiri weegomba okugenda muko? America. Oyagala gendako mu America. Ewaka life eri etya mu obulamu buli butya? Si bwe bulya omuti bwangu. Cause tata wange sometimes akola, sometimes takola. Lwaki oba olumu takola? Ennyama eba emusaze nga ate tebamusasula. Bwediba tebamusasula? Iye. Bwediba tebamusasula? Akati bwediba ne batamusasula muba mugenda kulya ki? Abeerawo ne saving. Kukituulako. Nkesi nga akoze n'atoppingawo. Okay, n'atoppingawo. Abaana bano abalabo basoma bulungi, school fees yo wali abaweerera? Kutetenkanya. Singa Mukama akuyamba n'akukyusa obulamu bwo, osobola okujjukira gye nvuddewo? Nsobola omujjukira. Osobola okumwogera nga bwe mwogera? Osobola okufuuka lugonvu ow'enkya? Nsobola. Daddy bwe yategedde nti ojja? Teyategedde. Ate mami? Namugambye. Wagambye mami? Tewagambye daddy? Mami yagambye atya? Egambye genda olabe nkesi ng'ofunye Katonda ng'akuyisirizaawo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Simanyi byensobola kwongerako. Bw'obanga osobola, obanga ojjukira Mukama gye yakujja. Anyway, gye tusobola okuyamba omwana ono simanyi mwe musobola okuba nga mukirina oba noga nti mami kumutandikirawo kyonna simanyi ekisoboka okukyusa obulamu bw'omwana ono. Nsaba Lugonvizi Show tubeereko ne graduation ng'evudde mu mikono gyaffe, and I know it's possible. Oyinza okuba nga oli muzira kisomo, muyinza okuba nga muli bangi. Abantu bajja kwagala okwogerako naawe. Embeera gy'olimu bangi abagiyiseemu naye kati b'amaanyi. Olaba abagagga bonna abasinga bayise mu lugendo lw'oyiseemu. Ewaka mulina ebizibu bingi? Bingi naye ate si bingi nnyo. Si bizibu olwo lugendo. Okiwulidde? Olwo lugendo. Ndabika sirina nnyo. Njagala nkufunireyo emitwalo 5 otandikire ku ezo. Simanyi oba onaaziwa mami n'atandika ka business, oba munaaziwa daddy n'alaba bw'akola business.
oba onaazisigaza n'abalala ne bakwegattako simanyi sisobola kudictatingira nti zikozese kino okiwulidde mwoyo mutuukirivu kyanaakulungamya kyemunaazikolamu nkimanyi nti zijja kuzaala amagoba nga n'abalala banneegasseeko omuntu ayagala okwogerako naawe kubanga obuyambi bwe weetaaga si bwa ssente bwokka oli mu kaseera akazibu ono mwana ali mu kaseera kokemwa nti singa ssente zimubula n'omwezi ogujja ne zimubula agamba tasobola kukola mu bbaala ajja kutuuka agambe nti wakyali kyakkola kale ngende nyingira ebbaala kye tulina okumutaasa okumwewaza tuleme kulaba Shamim ng'ali mu bbaala nkimanyi nti wali yajoga nti nze nga ngikolamu nedda bw'oba olwadde toyagala na balala balwale oyina essimu eri ku WhatsApp namba ki 070 070 19 19 155 155 42 42 okay 0701 91 55 42 070 9 55 42 njagala omwana ono bwe tuba nga tumukwatako tukwate ku ye kennyini kintu kino nkikola nnyo lwaki enkola ya tuteekewo ennamba kwe tukuŋŋaanyiza ayina ennamba already sometimes we get disappointed with people with hope naye Shamim okuva enakumulaba ali down to earth si ye mugezi abadde akulembera naye bwe banga feeyawe yamwesiga nemukkiriza n'asomerayo ku bwereere tulina kye tusobola okukola okumwongerayoko oba kyonna nze nyinza okuba nga ebintu mbirabira kumpi nga gwolina advice gyosobola okumuwa oba ng'osobola okwogera naye enamba y'essimu agituwadde 070 9 55 42 070 9 55 nyina ekintu kyempulira mu nze nti oba oliawo singa tubeera bumu tulina bwe tusobola okutaasa omwana ono tulina kye tusobola okukola okumufuula ow'enjawulo what are your goals ng'omaze okusoma biki by'otunuulira my goal is to be a business lady so that I can help these people abali down business lady oyagala osoma business administration sikufuna mulimu kugenda ononye emirimu mu makampuni kyekyo ofuna omulimu bakozese oyambeko n'abalala ebigambo byo ebisembayo eri omulabi wa Lugonvizi Show akulaba right now mbalamusiza banyaabo ne basawo bonna abatulaba anti wabalamusiza dda wabalamusiza dda ekindeesa wano ku Lugonvizi Show mbadde nsaba ku support kunyambako maliriza emisomo gyange so that nsobola n'okuyambako ne bato bange baweerera okuyambako bazadde bange obuteetikanye obuvunaanyizibwa byebyo nyambako bw'oyamba Shamim mpulira ng'ojja kuba oyambye nze nyambako si buli omuntu yafuna amuyamba naye gw'okubulwa eyakuliisa mu njala tekitegeeza nti tobaako gw'oyamba ng'enjala emuluma kubanga oyinza oga nti nze ani yannyamba Katonda ye yakuyamba Katonda yakusitula eddaala ositula amadaala g'abalala abeetaaga okusitula oba oliawo okubajja ku ddaala erimu lye baliko okubassa ku ddaala eryokubiri ebirooto byo bibeera ebitangaavu n'enkya ye ebeera ennungi ekutuuse ku buwanguzi n'enkulaakulana
Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byerere tujja kuddingana ku Sunday ne akatabo aka Reason as the World Masterpiece. Mubere bulungi. Mweraba.